fear. Tujemu Okutya, that one Orio. So we are not going to fear, we are going to organize kubanga. The Almighty is going to lift us higher. Tuino kusaba nyo kubanga Katonda talimba aligumu nyo. We are soon going to be coming here to celebrate. So I want to thank each one of you for taking your time, for leaving away all the fear and to come here to celebrate. Ate namukozesa ekiseera kino okusabira eggwanga lyaffe, okusingira ddala okusabira baganda baffe abali mu makomera, okusabira abantu baffe abafiirwa abaabwe, abalala be tutamanyi waje bali n'ebirala bwe bityo, era kwe kusaba kwaffe nti mugende mu maaso kusingira ddala tusobole okununula eggwanga lyaffe kubanga tebinaggwa. Guno gubadde muzibu kuba pulezidenti waffe taliiwo, tubeeranga naye, twalagadde okubeera naye tekisobose ku luno, naye atugambye tugende mu maaso, era ebigenda mu maaso atulaba naye tatulengera. Kakati tusabe Mungu atuwe byonna bye twagala. Twagala Uganda empya, Uganda ey'obukulembeze obujja obuwa abantu ekitiibwa, obugenda okyusa eggwanga lyaffe lino, ate nga obukulembeze obwo busibuka wano mu NUP. Bannange twongere okwenyweza. Eno yessaawa n'akadde bye tuyina okulaajanira omutonzi waffe. Abamu batuyiyeeyo, naye abasigadde tusigale nga amaaso tugatadde ku nannyini nsi. Palamenti etadde ku nninga ekitongole ki Kampala Capital City Authority ekiddukanya kibuga